Polisi aya 1 eyo musanvu essula ya musanvu aya ya kinana etandikira ku kinana kwennyini kubanga nga lutu yatandika okwogera ebigambo ebyo nefe tulina ke tulabye wano ekinana mwemu yennyini eyogera ku nsonga eyo tulabye wano eno nga waliwo obwagazi abasajja bwe bamalira ku basajja bannaabwe so si ku bakyala ne tubuuza obwagazi buno ani abubawa Allah subhanahu wa ta'ala yabubawa Allah nga afaaki afune mu buganyulo ki tubaniriza mwebale ku tweyungako mwenna abateredde abali ku Impact FM namwe abatulaba ku Dream TV ne ku Bunyolo TV emirimu gya leero katutandika okugikola omusiraamu agamba Allah katusobozese so inshallah omusamize yayita jjajjaawe muwanga agamba bweza si bwa muwanga ne bwa mukasa bweza bwonna bwa mukasa tewali buzibu omukatuliki ye n'agambawo Yezu Maria omusiraamu ategeera nnyo ebya omukatoliki omujja kubikira Maria kale ku kyaki wayinza obutabawo kifaananyi kya Yezu ne wabaawo ekya Maria ng'omusimba otasobola kujja ku kigwo naye tutwalaba abasiraamu nga mu kifo kya Allah okumuteeka wali ku gundi bateekawo munyeeye anti tetumulabangako tetuyinza kugegeenya ffe kyemuva musinza ekitonde tetusobola kugegeenya kyemutalabanga wakiri musinzaawo ekitonde okusinga okugegeenya wakiri tutunula ku ttaka ne tuteekawo omuntu ate ekitonde ak'omwezi kalaga kabonero nti awaliwo anti eryo sinzizo naye nga muzikiti kati twandibadde tuteeka okuba ne sayi kino si kitonde producer andaga gundi Sheikh Zisabusolo kino si kitonde Haji Rubowa wakati awo omwezi kitonde si kitonde kya Katonda Maria si ate munyenye ekyo mulimu emunyenye anti era nakyo kitonde munyenye si kitonde kya Allah kati kasola omwezi guno ne munyenye yamu omusiraamu fo ky'okusinza Allah gwatalabanga wakiri asinzaamu ekitonde avuunamira omwezi ne munyenye okuvunama si kwe kusinza tetukivuunamira tetuvuunamira mwezi tetuvuunamira munyenye wadde okuba walinga bagamba kana akabonero bakayita hilaalu omwezi gabuje guboneke gufaanagona bweguti ddala akati embonekerera mu myezi gyonna twagala mbonekera ya shahru Ramadan. Okay, bye tugenda okwogerako kuba bikunyumira kati temuntwala mu kusiiza na kuvunnama kati katugende kantandike ne Sheikh Zisabusolo gwe kennyini nnyini eddakiika olina 5 waliwo usooka olinde nkubuulire kyogenda okwogirako papa ki obudde nze ngendo bukuwa obudde nze ngendo bukuwa siraba kikupapya ekyokutumira waliwo mu Quran eyo gyokutte history abantu bagirabe si Tanzania eyo eno yawa ye Pakistan umul kitaba eliwa mama w'ebitabo aliwa mama w'ebitabo no Quran al-Karim umul kitaba mama w'ebitabo jofuna yenda era kyababera imamuna yababera kale umul kitaba kale katugende n'ekyo waliwo mu mama w'ekitabo oyo gwokutte Allah waganira okulya ebisiyaga nga bwe kiri mu Bayibuli. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Abandaba nabampuliriza tata Sumayya ne jjajja Sumayya ab'emityana mbatumidde nnyo baana bannange nze tata wa Asiya bwe mwali naye ennaakulabiye mukwano gwa Sumayya kale n'olwekyo bakadde bange bampuliriza mwenna mu Qur'ani muno batulaga ekigambo kiri kimu kyokka fasadatu bwononefu
era malayika bwe zaali zigenda okuba nga zikyalidde Seydina Ibrahima alayhi salatu wassalam nga ziyitiddeko wuwe nga zimuleetedde n'amawulire ag'essanyu ag'okufuna omwana kakati ne zigamba tukyamiddeko wano katono naye tugenda eri ekibiina mu mulembe gwa Luutu omuli aboonoonyi abali mu bwonoonefu be bali b'ebisiyaga naye atuwaatu ebisiyaga mu Qur'ani kugamba nti temuli ebisiyaga sinnaba abalina n'abamanyi abali eyo bwenna bwino mumumpe bannange mbegayidde al ilmu bahar okumanya nyanja wa fawqa al alim ne waggulu omumanyi waliwo omumanyi Qur'ani eno nga bweri ennyanja njagala bamasheekhe mwenna nti bikkula musula gundi we wali Katonda we yagamba mulye ebisiyaga naye ebisiyaga kiri fasad bwonoonefu mu mwendo gwa Nuuhu abakola obwonoonefu ne bajja bakwata abasajja bannaabwe era nabagamba nti ekyaviirwako omulamwa oba entandikwa y'ebisiyaga okubirya nakinnyonnyola ku TV wano oba mwagala nkiddemu nkinnyonnyola ebisiyaga byava ku ki okuliibwa sooka olindeko okubinnyonnyola Allah agaana okulya ebisiyaga bwe kiba anti tayagala tukole bwonoonefu naye mu Qur'ani mbagambye mu Qur'ani muno sinnakubuuza bwonoonefu nze mbuuzizza Allah agaana okulya ebisiyaga anti mugambye mu Qur'ani tibatulaga nti kakati bali atiwa so mu Qur'ani tugende mpola twagala kati kusimba nsonga ku nsonga era gino emyezi mukaaga egisigaddeyo nga omwaka ono tegunnaggwako ensonga gye tusimba yeggwa kati katugambe njagala batuteere wali statement mu Qur'ani Allah tagaana kulya bisiyaga Katonda takkiriza kola bwonoonefu bwonna naye ogamba nti yesimba ku kintu kimu akbaru zambi tofaayo anti ulya ezambi erisinga mu mazambi gonna shirku billah mukiwulira akbaru zambi ezambi erisinga mu mazambi gonna kugatta Katonda na kintu kirala okulya ebisiyaga okubba obwenzi ebyo Katonda asobola bikola ki okubisonyiwa naye shirku billah okujja okugatta Katonda n'ekintu ekirala akbaru zambi shirku billah atuwaatu bino ebisiyaga bitulya abasajja bitulya basajja bannaffe owulidde ati bantu be babirya musoleza oli ebisiyaga fu abasajja bitulya bantu bannaffe Katonda olulimi saagala luseerere bantu bajja kunona ng'amanyi oli muli wa bisiyaga abasajja bali ebisiyaga so kyetulabe gwe ogamba nti Allah yagamba bwonoonefu ekyebisiyaga naye atya okukyogera sigambye Allah atya okwogera nti ebisiyaga moderator saagala ompande kintu mukamwa nti alina Katonda ekimutiisa okwogera waliwo very good bw'abanga talina kyonna kyatya kwogera alina waayogerera mu kitabo ekyo ky'okutte mu kitabo eyo nti temulya bisiyaga anti nkugambye bw'abanga talina kyatya kwogera aba ulama gwe tomanyi owulidde okuviira ddala ku bitebe ebikulu byonna mu majlisi ulama kale batuwa olunyiriri nze ndunoonyeza muno okulaba naye nga ebisiyaga byava ku bwonoonefu nakujemera nabbi wa Katonda ensibuko twagiraba kyetuliko kati waliwo mu Qur'ani Allah wagaanira okulya ebisiyaga hajirubowa omuzindaalo guugwo ndozo nayamba mukulu mutowo amaani kubanga ne programu ajidduse nga ayat emubuze aseka amaani ayat emubuze nkimanyi omuwolereza mbalamusizaako mwenna bannyabo ne bassebo mwebale okutuwulirizanga n'okugumiikiriza ebigambo byaffe ebitakwatagana kubanga bwe mbyogerera ku sayidi ey'obusiraamu ate bannange babiraba si bulungi kati ensonga mukama wange gy'obuuzizza gye mwaleka mu ddiiro wano Allah subhanahu wa ta'ala nga sheekhe bwayogedde Katonda mu surati Al-Ankabut aya eno ndowooza eteekwa kubeera essula ya 29 olunyiriri lwa 31 ne sura endala surati Najm aya eno eya 53 Allah agamba nti yazikiriza ebyalo Sodoma ne Gomora lwa kulya bisiyaga kati tekyandibaddemu
makulu malala agayinza okuddaawo okuleeta ensonga okulinnya enkandago ku nsonga eyo. Naye bwe yali Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamubuuzizza ku nsonga y'okwegatta n'abakyala abali mu nsonga, Allah subhanahu wa ta'ala mu surati al-Baqara aya ya 222 Allah agambye nti abakyala bammwe mubeere nabo, naye baba bagenze mu nsonga mubeesonyiwe, naye bwe baba bamaze okutukula kale mwegatte nabo nga mugenda awo wokka awabalagirwa so si emabega. Kati awo ate awo si bwatugambira okuyita eno, agamba twegatte nabo alina wabagambira okuyita alina bwatugambira nti nimiro zaffe gyoyagadde okuyita yonna oyitayo. Olw'okutegeera ziri ebbiri aya z'osoose okutuwa, njagala tuzisome Allah tumuwulire ng'ayogera ng'agamba nti nazikiriza Sodoma ne Gomora lwakulya bisiyaga. 29:31 surati gwabadde tazirina Ankabut 29 11. Allah agamba nti ababaka baffe bamalayika bwe baamala okutuuka eri Ibrahimu, ogambye 29:11 31 nga bagenze okumubuulira ekyessanyu eky'okuzaala omwana Ishaaka, baamugamba nti ffe tuli bakuzikiriza abantu b'ekyalo kino Sodoma ne Gomora olw'okubanga mazima abantu baakyo beeryazaamaanyizza. So okulyazaamaanya kyekimu beeryazaamaanyizza. Qur'an eno teriimu kigambo kya buwemu, temuli. Anti lindako Katonda bw'aba ayogera ebigambo bino abibikkako. Allah abikkako ku byaba ayogera. Anti yagamba bwereere. Katusooke tunnyonnyoke. Yagamba bwereere kyo kirungi. Yayogera kiri? Yayogera mba bwereere. No nga tetunnagendeyo mulangira kyamaanyi gyatutwala. Okweryazaamaanya wano kiri mu lulimi Oluganda oba mu Allah, mu lulimi olwa Allah Oluwarabu. Mu lulimi Oluwarabu. Mu Luwarabu okweryazaamaanya kyeki? Allah agambye mu surati al-Ankabut nti zalimina beeryazaamaanya. Obulyazamaanyi mu lulimi Oluwarabu kitegeeza zalamu, okweryazaamaanya, beeryazaamaanya. Omuntu okweryazaamaanya kwe kukugaana ekintu n'okikola oba weeryazamanyiza wekka, kubanga kiba kijja kukuleeterako anti kitegeeza okunyooma, kitegeeza okujeema, kitegeeza beeryazaamaanya obutazaala. nayanzizanya omusamize kwebaza omusamize oyo ate bulijjo yabataasa wano. ate bwe bagenda mu dubuli bazaala baali batya kuzaala. ate dubuli mwekirimu. Kuba Sodoma ne Gomora ne mu Bayibuli gyali. Kati tuyina Sodoma ne Gomora ate Sodoma ne Gomora owa Qur'an wuno yaleese yakikwata mu Bayibuli naye mu Qur'an tekiri Sodoma ne Gomora. Yakijja mu Bayibuli muvuuniza oyo kati nkisomye eki naye kakati wano Sodoma ne Gomora Bayibuli esinga okukinnyonnyola. Wano kiri ki? 29:39 ila qaumi mufsiduna eri abantu abonoonefu
kakati eyavunula Qur'an yavulira muki nga ajiza mulimu naffe betuvunula olubayibuli neddawo mwagala muteeka mu kyatali eyavunula yalimu olubayibuli mwagala muteeka mu kyatali haja atandisaaga aleese ekintu kati kyategeeza nti okweryaza amaanya kwe kulya ebisiyaga okweryaza amaanya kwali kulya bisiyaga ate ogamba bazikirizibwa lwaki kweryaza amaanya kyebayita okweryaza amaanya haji ddala ddala bwoba okitegeera kwe kulya ebisiyaga sebo nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama buli aya yonna bwe yamalanga okukka nga abasahaba tebagitegedde nabbi yakaggananga wansi n'abanyonnyola aya eyo kyetegeeza aya eyo yali etegeeza abantu ba mulembe ogwo aba Sodoma ne Gomora lwakulya bisiyaga. Njagala ssebo mpanika omukono omuntu amanyi Oluganda abatuuliza naye chairman gwe ngendo kisindika abere nga akiikirira abatuuliriza obulyaza amaanyi omulyaza amaanyi binyonyolwa bitya omulyaza amaanyi abuzo okulyaza omulyaza amaanyi yani obulyaza amaanyi kiyite kibulyaza amaanyi kiri okwelyaza amaanyi okwelyaza amaanya ekyo kiva mu kisimu bulyaza amaanyi kakati msebo mchenjagala chairman Oluganda olwo alinyonyola abantu abategeera bwamala okunnyonnyola kitegeeza ne Allah kyali ategeeza nti ba ne subhanahu wa ta'ala yali ategeeza butalya bisiya seka mbadde bamuwadde akazindaalo nnyonnyole n'omala anti nabagambye ti kati wandigumiikiriza naffe tumale okunnyonnyola ebyaffe olyokuolutemu okay omulangira Kaaya katugenze mu Luganda okulya omulyaza amaanyi n'okulyaza amaanyi kyeki okulyaza amaanya wano Allah agambye nnyi okulyaza amaanya kwe kuba nti tosasula birimu esse oluzungu weerulise bolusome obutasasula abantu bajja kwevuunulira oluzungu weeruli ekyokubiri kwe kuba ky'olina okukola notokikola wrong doers bono bwakigambye naye wrong doer taba mulyaza amaanyi abantu bayinza okuba bavunula nga balina kyebagira naye wrong doer oyo aba either omuseegu wrong doer omumenyi w'amateeka n'ebirala nga biri jeno tebigamba nti kintu kimu era bwe tugamba ku kintu ekimu then awo tutandika tugamba omubbi naye ekigambo jeno ekibakwata lonna nti boononefu ye ekyo kyebayitanga wrong doer kyetugamba nti abo bamenyi b'amateeka era baali bamenyi b'amateeka ga Allah naye okulyaza amaanya bagambye beeryaza amaanyi emyoyo gyabwe kiva mu lutuwaadi eri mu mateeka ga Allah mulimu erigamba nti tolya bisiyaga kubanga agambye nti baali bamenye amateeka mu mateeka ga Allah liriwa Allah waayogerera nti temulyanga bisiyaga temulyanga bisiyaga abasiraamu mwenna temulyanga bisiyaga sebo bwe tuba tusoma amateeka g'obusiraamu mu fiqhi tuteekwa okukakasa nti omuntu bw'agenda mu kikolwa eky'obufumbo talya bisiyaga era busiraamu tebusomesa kulya bisiyaga bubigaanira ddala era nabbi okusinziira ku hadithi emu yagamba nti omuntu alidde ebisiyaga ne gwe babiridde bombi battibwe bw'aba yateeka iyo hadithi bw'aba yateekawo etteeka eri bw'aba yateekawo etteeka ku hadithi erigamba nti alidde ne gwe balidde bombi battibwe okakasa nti etteeka weeriri mu busiraamu
aya sinywevu mu kutunyonnyola anti wabula hadisi yekatirize anti wama yantiku anil hawa nabbi teyayogerayo kigambo kike ku bubwe. Okay, kubeera twagala okumanya kwe ekitutawaanya biwandiiko bye twatandise gino emyezi 6 gigenda kubeeramu ebiwandiiko bye tusigazza era ebiwandiiko kwetuteekwa okusimba se muneba kati nga makolo yagamba yenga bwalaba najja nakubawo kyalaba kati tugenze tutuli eddala ligenze lyambuka kati kyetwagala era okumanya Haji amateeka gano ag'obusiraamu tugeze etteeka ery'obufumbo obusiraamu ng'obusiraamu bwe bugaana oba Allah yagaana? Allah ye yagaana okusinziira ku aya zino zendeese 3 bano enya eno already Katonda bw'aba yazikiriza ekyalo oba ebyalo olw'obwononefu bw'ekikolwa ekyo toyinza ekikolwa gw'oli mu kiteekawo kubanga Allah talina waayogere katugambe obwo wrong doers nga bwogambye mu Sodoma kale katugambe Sodoma mwalimu obumenyi bw'amateeka oba bwokka bwalisiyaga sebo Quran fenga abasiraamu tukkiririza mu bitabo 4 Katonda ensonga gye yannyonnyola mu Tawuleti n'ennyikira teyagiddamu mu Quran ate ne mu Injili teyagiddamu. Tawuleti y'obusiraamu Tawuleti y'obusiraamu si ya busiraamu yagiwa bannannyini kitabo nabo baagiremera batugirayoko busambambiri babawaako buwi batuwaako bannannyini kitabo bayogerako Allah ya bebaani Haji bannannyini kitabo bananti bebaani anti bebaana ba Isirayiri byagamba nti yabakwasa Sayyidina Musa yafuna Taurati basunako Sayyidina Isa yafuna Injili mukusunako Sayyidina Dauda yafuna Zaburi kakati tunokola tunokolayo ekyokulabirako kyangu nnyo kyekya tayiri toyina wojja kusanga mu Qur'ani nti abasiraamu mutayirire bwe muti so nga ate etteeka mu Tawuleti lyalimu era tulitwala bukolokolo mu Qur'ani ne mubaamu bubeezi olunyiriri olugamba nti gamba nti nzikiriza ebyo ebyasibwa ku Ibulayimu kati ebyasibwa ku Ibulayimu mwe muli okutayirira mwe muli n'obutalya bisiyaga kitegeeza babategeeza nti mulya bisiyaga bwe ngamba nzikiriza ebyasibwa ku Ibulayimu mba nzinzeeku. Okay, so kitegeeza nti ekintu kino ekyobutalya bisiyaga Abayisirayiri be bakimanyi be bakitegeera abasiraamu temukimanyi Katonda be yassaako etteeka muyigira so muyigira kuba Isirayiri bitabo 4 tetuyigirako era Katonda yennyini eyassa biri ebitabo era eyassa abasiraamu kati ugamba otya nti ate waliwo obwenjawulo yagamba Muhammadi yakigamba Muhammadi yekka nti bw'oba olina kyobuusabuusa mu bino bye tukussaako sooka obuuze bali ababisibwako olubereberye tuddeyo ku aya eyo yennyini Sheikh Zisabusolo wagise zalimina zalimina nze nagiyise mufsiduna abononefu kakati wa Bayibuli gye twakopa akagamba ako twajja tukateeka eno ate omuvuunizi oyo waffe yavuunula Qur'ani eyo yaleeta Sodoma ne Gomora naye ate mu Qur'ani Sodoma Gomora tiwabula ebyalo ebyo byalimu nabbi waffe mu yagenda Sayyidina Lut ng'atwala obubaka okuva eri Subhanahu wa Ta'ala n'abagamba okukkiriza Katonda omu era bwe munaba muganya okukkiriza Katonda asobola okubakola ki okubateekako ebibonerezo babone bagamba tujeemedde ddala oba bitukkako bitukkeko naye yabagamba kul bagambe sayatuna shahwati biduna nisaayi bajja kufuna obwagazi awatali bakyala
ekikonkono ekyo nekigenda kibakutuukako awo ebisiyaga we bitandikira baafuna obwagazi okuyinikiza okw'amaanyi Katonda yabasizako ekintu ekyo kyewudde kasabagaana bajja kufuna obwagazi awatali biduna nisa awatali bakyalabannange lwakuba nti nabagamba nabisoma ku luli era kakati nogamba mwabimanya kakati ebisiyaga ebyo bwe batandika okubirya naye okuva eddala nga mu nsi eyo munaka mu byalo ebyo nga temuli buli bwa bisiyaga Haja ayagala kumanya bitandika kuva mu bujeemu okuba obwononefu butandika wosomye Haja ayagala kumanya ali interested okutegeera allono obwagazi ono wawe yabuteeramu abasajja babenga beva mabega bannanga sigamba nti yabalagira wabula kasa bato bayinikiza Allahu akbar Katonda yabuyambi matakwata abaana bawe seka kyokoze ensobi tolanze nti oba kakati kiri mu Qur'an eno naye kakati aya nabikawodda akinonye nabikawodda oba sikyo kamba sabe bali batera okuyamba sebo wagambye tuleeta bwino kyevudde ngamba seka nti akasomye wa mu hadithi agambye kiri mu Qur'an Allah yenyini nga abugamba Sayyidina Lut alayhi salatu wassalam namugamba kulla bagambe bajja kufuna obwagazi biduna nisa watali bakyala kale ojiro wanoonya gwe tofaayo obudde bukyaliwo noonya mpola kasita owafuna nga Allah awo obwagazi abasajja awatali bakyala abatali kakati bo bennyini beerye ne basooka beddeeyo ate ne banga bakoze ate kibi nga baate bongeddeko kibi ku kibi mu bufunze Allah mfo agaana ebisiyaga ate n'abikkiriza ate agaana ku bisiyaga baafuna obwagazi ate bazza ku kibi ku kibi bamaze okujemera Sayyidina Lut alayhi salatu wassalam ne batakkiriza Katonda wa Sayyidina Lut ate bobajja okukola ki ogamba nti bagaanidde ddala Lutu n'alalamira Katonda we n'agamba basajja bajeemi bikula otulage Allah bwawa obwagazi abasajja anti akati gambe ogira onoonyo kati ekyo bw'okifuna naddamu okwogera banange kiri mu kitabo ki nabalaka nootinga onnakinotinga waliwo no aya yini ndayangizudde sebo surati al-Araf aya ya 84 mazima mmwe mumalira obwagazi ku basajja so abatali bakazi wabula mmwe muli ekibiina ekiyitiriza okwonoona olwo lunyiri lutuufu nnyo ku kibisiyaga kakati ani agamba mazima eyo gyaleese alhamdulillah kyekimu kweri ngambe kyekimu kweri era gyenoonya kasi otaddeko bugaali maaso noonya eyiyo ogireete Allah ng'awa obwagazi abasajja beeri ebisiyaga yanguye tulabe Allah nga mumuwayiriza wano mbuta ebisiyaga tabikkiriza kumba abikkiriza haja osomye eriwa nsomye surat al-Araf ya 84 ya 7 sura ya 7 olunyiri lwa 81 tekwali okwalukunda kw'ekibiina wabula katugisome okay 84 mazima mwe mumalira obwagazi ku basajja so abatali bakazi nakola statement kyekyazikirizisa kyalo kiri soko olindeko wabula mmwe muli ekibiina ekiyitiriza okwonoona toyongereko maaso tugende mu maaso olunyiriri nga 2 tekwali okwanukula kw'ebibiina kw'ekibiina kye wabula bagamba wakati waabwe nti mubajje mu kyalo kyammwe mazima bo bantu abeetukuza
ne tumuwonya n'obumu n'ab'omu maka ge ne tumuwonya n'ab'omu maka ge okuggyako mukyala we yali mu abo abaasigalira ne tubatonyesa enkuba y'amayinja ey'omuliro. Tuddeyo wali ku 84 obwagazi buno abasajja bwe bamalira ku basajja bannaabwe ani abo bawa Katonda ono yagireese nga sinabe nakutuukawo. Katonda si yagamba nti Katonda yabubawa kati obujemu yabagamba bajja kufuna ate kati ekyo kikolimo kyabatuukako sizawaadi si kirabo oba kwe kasimbo mukiwulire ekyo kikonkono kyabatuukako si kirabo si kasiimo ti Katonda yasiima bali mu kujemera Sayidina noonya ayayo kubanga egenda kuba enyweza bye tuli mu kwogera. Wamma Haji gwolese aya wano eyo 7 essula ya 7 aya ya 8 etandikira ku 8 kwennyini kubanga nga Luutu yatandika okwogera ebigambo ebyo nefe tulina ke tulabye wano eyo 8 mwemu yennyini eyogera ku nsonga eyo tulabye wano eno nga waliwo obwagazi abasajja bwe bamalira ku basajja bannaabwe so si ku bakyala ne tubuuza obwagazi buno ani abubawa. Allah subhanahu wa ta'ala yabubawa. Allah nga afaki afune mu buganyulo ki afunira mu agoba ki kikolimo Allah nga agoba ate kikolimo nedda nayo musamiza etombuza yabawa kikolimo era n'omusamiza eno za kitegedde webale Allah agaba ekikolimo nga kyabwagazi abasajja abo kankinyonyo nga Qur'ani genda mpola Allah gwe bakutaddeko kavi Wamma Haji Allah nga amani naye olede kimulidde yadduse program nga talina aya Haji yali mu muyamba Allah agaba ekikolimo nga kyabwagazi asobola okigaba mu Lumuseka yali atusomesa n'agamba bw'osabanga Katonda okuwa essente oba omwana oba ekintu kyonna oyongerangako akagambo nti ekirungi nti asobola okuwa ekintu nekikufuukira ekikemo oba ekikoligo kati asobola okuwa ssente nezikufuukira omuziziko omugugu oba nakuwa omwana nakufuukira ki olubabu kagamba buli kimu Katonda asobola okuwa omuntu obwagazi obuyitawo tubawulira bulijjo abakasagazi abalina amaanyi agalinga ag'embogo nga alage yawa abasajja bono banoonya yabawa amaanyi abalala n'abawaaka bwambwa. So okusizira ku mulamwa wali Allah talina waaganira bisiyaga mu Korani mu bulambulukufu olunyiriri lw'enkuwadde lugaanira ddala ebisiyaga olwokuba lunyonyola story oyagala kiri direct titemuli ya bisiyaga etteeka lyali limaze okuyita etteeka lyali limaze okuyita mu Tawuleti mu Qur'ani batategana mu Qur'ani natakiraga nze oyo sheeke alimba okweryaza amaanya tekitegeeza kulya bisiyaga kkirize nti Qur'ani tegaana kulya bisiyaga kati awo twabuuseewo dde oyo yasigalidde muleke kyajja kitegere naye nakisindise ewali ow'omuvunuzi w'Oluganda omulangira Kaya yakitegeezezza ddala bulungi okulyaza amaanya bwoba oli ng'akuwadde ekintu n'otomuddiza oba ng'akuwoze n'otomuwa kintu okweryaza amaanya kuba gwennyini okwesubya kwekyo kyobadde oyagala kulya ggi oba ng'olyaza amaanya kati nabagambye ebintu beeryaza amaanya obutazaala. Kale Hajirubawo ekibuuzo kiikino noonya ani amukkiriza okwogera
kutombabiro Ajibo agambye mu mateeka g'obusiraamu gagaana abafumbo okulya ebisiyaga ate abatannafuuka bafumbo babirye tukkiriza naawe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba omuntu yenna atannawasa asiibe kasitoba muvubuka nga waweza emyaka 15 neweeroterera kitegeeza wakula siiba okutuusa lw'oliwasa kati mumanyi nammwe ebikugira mu kusiiba omuntu bw'asiiba byonna ebitamubaako ebyo byonna tabikola kati awo siina kyenyongerako asiiba emyaka emeka okutuusa lwaliwasa osiiba okutuusa lwoliwasa abasamize bo ebisiyaga babikkiriza ng'omutaddeko ekiki naye abasamize nga mirundi oli eyabadde wali obwana bwe bwakola oyabadde mwononefu amaye okubuuzaako ku bantu bange omusamize mirundi ndude babuuzaako wama naye ali awo wakati okukkiriza n'okugaana mukulu ogenda babuuza tofaayo kubanga njagala abantu bano batugobere kye tuliko ono kyanoonya ono haji ono sheeke Zisabusolo kyali mu kunoonya nga agenda tulaga nga Allah abasajja bali yabawa obwagazi ate era tusomye ne tukkiriziganya nti mu sura ey'omusanvu era Allah yagaba obwagazi abasajja ne badda ku basajja bannaabwe kati tulaba nga Allah ono kyayisa obwonoonefu nti agaana obwonoonefu ate n'amala nakkiriza so kitegeeza ensonga eno ey'ebisiyaga abikkiriza ate n'abigaana kati mulina okutukakasa nga either abigaanira ddala oba nga abikkiriza oba nga akolako ekimu ku byo